I'm the breadwinner of my family. And when I go out to work in an evening, Mary Kyomugisha agamba nti yakalabirira abaana abasibe Naguru ku Naguru Remand Home emyaka kati egiwerera ddala 28. Ono agamba nti omulimu guno tayejjusa kugukola newankubadde nga agusanzeemu okusoomozebwa okutagambika. Ono ebizibu by'abaana byonna abitadde ku bazadde bagamba nti bafaayo kubuulirira abaana baabwe. naye abaana bano sikifunangamu kubagulako omusango. Instead omusango ngugulako eri abazadde. Abazadde bano basuddeyo gwa Nagamba tebakyafaayo ku baana. Abaana bwe bakula n'aweza emyaka 12 awo waye alowooza mukulu munne naye ate awo batwetaagira okubafuula ensi ekyo kyeyagala. Ayongeddeko nti kyannaku okuba nti abaana emisango gyebazza gye gimu. Me mommy, you not manage. Me my mother drinks for tomorrow. So meaning the mother is full-time drunk. So no one to guide. Each time we took him back, shortly he would be brought back. And I asked him, why are you here? And the boy would tell me, where do you expect me to be? The works I do, they're against the law. And I told him, it is my parents. I have nowhere to survive. I can't eat. I have to survive for myself. And in the line of duty and survival, that's when they end up committing crime. Okusoomoozebwa kwe yasanze mu baana bano kwe kuba nti bangi amala obbabuulirira ne bamalako ekibonerezo kyabwe ne badda okwaba obwe kyokka ne babazza nga bakoze emisango gye gimu. Era abaana bakola ebyo bye bakola olw'oyo gw'aba akuze naye. Era ku lunaku lw'abakyala luno ngamba abakyala eyo faayo nnyo okumanya omwana wo azanya naani, ayogera naani, era bw'aba agenze ebweru agenda kulaba ani. Ne buli lw'ota monitoring omwana wo asisinkana emikwano emikyamu neyesanga nga ayize byetategera. Ogenda okuddamu okwagala omuzza nga obirowoozo akuddamu birala neweekyawa. Abamu ku baana baamala okukola ebibonerezo byabwe Naguru twogeddeko nabo ne batubuulira obulungi bwa Naguru n'engeri gye yakyusaamu obulamu bwabwe. Remand Home baleetawo abaana naye ffe abantu abamu ababeera eyo ku kyalo abaana bwe bava muba mulowooza abaana enkomerero lw'abaana abo okujja ku Naguru Remand Home muba mulowooza abaana babi, abaana tebasobola kukyuka, abaana tebasobola kubeerawo. Naye omwana yenna kiva ku bazadde okubeera ng'owuliriza omuzadde. Kusookera ddala kati ganze nze saafuna option yenna kubeera ne maama asobola okumbulirira, asobola okundaga ekituufu. Naye nze we najja Naguru ku Remand Home nafuna maama asobola okuntegeera, asobola okunyamba, ye yankwata ku mukono nandaga ekituufu era mwebaza nnyo. Kati saa zino eno gwe mpita na mutima gwa zaabu oyo maama. Naguru Remand Home teach me urban farming. Then if I finished to teach if I finished to learn urban farming, I came back to teach juvenile urban farming so that those juvenile go back to field when they know something in ahead.